bawa sente tulina okwetunulamu sekikubonena aleeta annange. Yes, most obliged, Honorable Odria. Thank you for the input. And indeed, he's making me look at our rules of procedure and Rule 224. Rule 224, when everything else is stopped, we have no way out but to look at Rule 224. Rule 224 talks about the contempt of Parliament, where an act or omission which obstructs or impedes Parliament in the performance of its function, or which obstructs or impedes a member or office of Parliament in the discharge of his duties, or affronts the dignity of Parliament, or which tends either directly or indirectly to produce such a result, shall be contempt of Parliament. And we are extremely constrained, right, Honorable Speaker, with a lot of pain for us to go through the rules once again. You are our leaders, you are presiding over this house, but these rules don't give you also room to hold Parliament in contempt. Kubanga speaker yabagambi nti bino tayiwa yagambi bino byayita dda kooti tetusobola kuyisa kooti lugaayo kakati nino namusomera amateeka namugane bana amateeka ga Parliament gatambula bega ne begati omuntu bayita ekigundi member akola bwati ne bwati nakola tetwaga kuyisa lugaayo mu Parliament mu Parliament ne onasomera contempt okuyisa lugaayo contempt sibwe kiri nkuulira contempt of court oba contempt of Parliament mpozi okuzzaako emabega katini atuwuliriza ababaka ba Parliament basoloza emikono okutoola ali 180 ekintu okutoola obwesigwa mu commissioner n'ebisigadde kakati nje mbadde ndeeta nti ono ba speaker bamubuulire be court ono naye n'agenda mu zigundi z'amateeka aga Parliament n'abuuka agagitambuza bagita procedure mbaka alese ekintu kiteeso bano bageze kiteeso tufunye buli kimu twakiyita mu process zino twagiyitamu ate kale muganda mutyamwe kakati nga tugyeko kiri bano bebeewaabira bani abagenda kuwa obujulizi baveeyo ko batuyita okuwa obujulizi bano beewaabira batuzanya kakati speaker n'abagamba Uganda appeal court of appeal naye tetusobola kugenda wano kuteesa bintu kooti byakolaki omwana n'alyoka ajja gundi ku Parliament floor sekikubo nagati bane kali ketukkiriza tetwaga kuyisa biragiro bya kooti oba lugaayo mu kooti kakati naye kambabuuza ekibuuzo kooti yemu yagamba zaake bamuzze ku bwaki kuba commissioner lwaki temwakikola ng'ate kooti yalagira Parliament adijandi kaddemu kooti yalagira ku mulundi guli zaake wali bano baga nti basobola kuyisa lugaayo mu mateeka ga kooti mu biragiro bya kooti omwana abagamba nti okese kikuba bagamba kale nti kale bwe kyali kale tukkiriza naye ate zaake kooti yalagira kooti zezimu zaalagira zaakaddeko kuba commissioner zaake kwali kuba commissioner mwamuteekako awo Parliament adijandi for some minutes kakati yeyuki Uganda eno bw'ogitunulira olowooza eragawa anti kakati obuzibu buli bwe buti Uganda ina okuddayo gye yava etya gw'okimanyi nti emisango gy'obufumbo n'amataka birina salibwabo LC poliisi bajja to witness naye nga LC yavunaanizibwako kubanga ali ku ground tuzeeyo ku byedda ebyedda nze byenjaga bidde nti emisango gy'abafumbo oba amaka n'emisango gy'amataka gisaana ono ali ku ground ono ba LC abali ku ground babitegeera nnyo naye kati ebintu byakyuka ne bigenda nga ku poliisi otandise okiraba nkuwulira nti poliisi byonna yekola ki kati yekola ki yebyandolinga kyekisooka twakolawo ensobi y'amaanyi ensonga eyokubiri bakiyameni ba UPC ne ba youth babanga ne budget n'ebiragiro nga bakola ki kwe batambulira kati genda ku office ya NRM chairman si ye honorable Igeme si ye wejinja genda ku office ya bayina ki office ya NRM ebera active mu kalulu bwe kaggwa
ate ddamu. That is where we want wrong. Nti kati mu Uganda buli kimu kyagadibye kola ki? Galiye. Naye ku mulembe gwa UPC nga bagamba nti oyo chairman wa UPC. Oba chairman wa kyalo. Nze ndi ku bano bano ab'ekibiina. Ab'ebibiina. Ndi kubona ebyabano. Ebya party. Ne bagamba nti oyo chairman wa UPC. Mu Northern Uganda. Tozanya. Asobola osalawo sebo n'omupoliisi n'agobwa. Anti nekitali n'ekyo. Nti minisita bwe yajjanga ku kitundu nga ffe tumuwa. Kati minisita bajja muwa. Abaana bakyayimba. Mukyasimba ebitooke nti minisita gye. Ku luguudo kwonna n'omanya nti omukulu ajja. Abaana bakyagaana okwebaka ni minisita gye. Sebedda baabawanga n'enkota z'amatooke n'enkoko. Kati bane minisita ng'alya bulungi. Okitegedde? Gwe kasita olengera omwana wo nga yagula emmere ewaka. Manya kuisha tokyali taata. Obuyinza babututte. Batandika n'okwesunga oba taata afadde tutwalewo wano. So kati byebitu Uganda efudde. Nti bano bagamba kati ku budde buno parliament bebaabwe. Kooti ntuufu. Naye ku musajja zaake kooti si ntuufu. Ku kino kooti ntuufu. Ku kino kooti ntuufu. Ku zaake si ntuufu. Teyali ntuufu. So that is the problem we have in Uganda. Nti abantu abalina okuba ab'amaanyi bali ku ground ba LC ba chairman. Wabula olugayo lubayitamu. Naye kati buli omu ba fake dollar. Be bali mu kintu. Kakati ennyonyi enkulu eyigiriza entokola ki? Okubuuka. Bwe mba musobola okuba nga LC temukyazirabawo. Ba chairman temukyabalabawo bana abamagombolola. Temukyalabawo bagundi ba poliisi ki? Abamugombolola ba poliisi abo. Abakugombolola wali kuba gye bali abo. Bali. Temukyabalabawo. Naye nga mu emisango gyammwe ginagenda mu kooti buli kaseera. Naye nga LC wali nga tebusango sango. Buntuntu gundi ankubye oluyi. Kitegeeza nti temukyawa value ebintu ebisookebwako. Kakati ekyandisookeddeko kyekiri nti amateeka gali gatya. Ontegedde kyentegeeza. Nkuwulira. Abantu bakitegedde. Nkuwulira. Nti buli ogaana okuwa ekitiibwa amateeka gano agasookebwako. Kati ne bw'oleta ekirala, you have set in the precedent. Nti watugamba lulizaako eki. Nti kooti emuzizza. Wamuzaayo. Tewamuzza mu kifo kye. Kakati wakikubudde muno kino kikola. Mu kaseera kano bano badduka mu kooti. Kooti neega nti kiri okay. Kyekivuddeko society okwonooneka. Nti gwe tokyalina ekitiibwa mukimmye wali. Kakati ekitiibwa mukisse waggulu. Eno wansi abantu bawe mukyagala. Abantu bawe kyapasona ekitiibwa. Bawe minisita ekitiibwa. Bakubagana mpawa. Waggulu wano mwe mutulaze. Nti ebyammwe bye muwe ekitiibwa. Ebyabannammwe si kitiibwa. Awo kubagana mpawa. You contradict. Enchanzi yukiza nkubulye kuba chairman b'NRM bobonaabona. Nga kyeki babonya. Gwokimanyi nti chairman we FDC wa NRM. Olimba nawe ng'NRM yeri mu buyinza. Kale. Nti waliwo abantu abamu beefuula nti bo baakabi. Tebakoonwako. Nze kugambye office za NRM zija kuba active mu kalulu. Bwe kaggwa nga zisigala. Akadde katuweddeko twagala okubeebaza abatuulizi okuva gye kisimbukidde okutuusa akaseera kano gwe manya nti banaffe bateekamu ssente okutuusaako akanyomero kano be banaffe aba Genakof syrup allergies sore throat kifuba senyiga Genakof Patrick Ggwanga yakakola professor waffe yakolya Covidex genda pharmacy ojja kafuna aba drug shop ate pain aid kasolya mtu kubobba mu binywa bikuluma mugongo magulu oshegera abakyala bagenda mu nsonga nga tizibasa bulungi wefunire pain aid capsules banafe nze ne Captain Rocky tugenze tusinkane ddi sincha lunaku lwancha tusinkane ncha atako